Okuboola Yesu kwava ku kubanga Yesu yasembezanga nnyo bamalaaya, ababbi, abawooza, abenzi, abantu aba buli ngeri. Bwe weekakasanga oli munywevu, karakita yo ng'omaze ogisimba mu Katonda, weetaaga abantu abo okumanya enkyukakyuka z'obulamu bwo naawe osobole okubakyusa. Yesu teyajja na balokole mu kisawo. In fact, bano be tuyita abakyuse mwe mwava Yuda Iskariyoti eyalyamu Yesu olukweti yali wa mu bbaala, eyalyamu Yesu olukweti yali wa mu ssabo, eyalyamu Yesu olukweti yali mu Bafalisaayo nti gy'asabira wadde mu Basaddukaayo oba mu bawandiisi. Yali mu Yesu munda ng'era yalina ne ofiisi. Yuda Iskariyoti ye yekena ofiisi mu batume 12 ngali mu procurement, naye n'atabeera satisfied, n'agenda nga Bafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abaggyako bye balina asobole okubaguza Yesu. So